lwaki waali kitutte nti ate kyanjawulo nnyo president agambye enguzi kubanga gwe njagala omanye nti ne yesu okimanyi yesu ekyamulwanyisa yasanga enguzi ng'eri mu kkanisa. Bami yaffe the Crisscross Sserwiga Oven erinnya okuba nti nno nze tuwayeemu bintu bingi ebigenda mu maaso. Mbadde ntunula ku simu yange wano ne ndaba nga aba government officials balinga 8 bakwatiddwa era nga babatutte mu kkooti ya anti-corruption okuba nti nate bababuuza kajojjoji w'ebibuuzo era nga mumanyi no sita kutambula nzekka n'olunaku olwaleero ntambudde ne mukwano gwammwe mukwano gwange ennyo muganda wange ate nga mukulembeze ng'atunulira nnyo kyaka ofiisi ya president engeri gy'ekolamu emirimu gyayo ate nga naye yennyini mwali ava sayidi zeeyo Masaka nga n'emirimu egisinga gyagikwasaganyiza. Bana Andrew kusaba oddemu weeyongeze bannayuganda. Bannayuganda okusingira ddala abeekuumira ku SML News njagala okubabuuzaako nti muliyo mutya. Ndowooza bakayita akaliro mukawulira omukulembeze w'eggwanga bwe yali alayira naye nga tanaba nakulayira bwe yali atalaga eggwanga lino okusaba akalulu manifesto ye yagamba nti okulwanyisa enguzi n'obukenuzi kijja kubeera kimu ku bintu point ebyenkizo ennyo mu kisanja kino era bwe yalayira n'akiyita ekisanja no more sleep era ndowooza mulabidde ddala nti mu commitment eyo okulondoola ensimbi ya munnayuganda ensimbi y'omuwi w'omusolo nga weetuuse ndowooza bino ebibaddewo olwaleero kikyali kituuza ate nga tulabyeko n'ebirala binene nnyo kijja kuweereza sigino era kyamaze dde okuweereza sigino eri ba public servant public officials bonna abantu abakwata ku ssente ey'omuwi w'omusolo okukimanya nti bw'okwata ku ssente gavumenti zeeteeseteese okuweereza okutuusa empeereza ku muntu ku munnayuganda owowansi awo ojja kuba okutte mu muliro masannyalaze 3 phase. Soka tutandikirawo wennyini. President Museveni we yali ajja we nali nsoma ku byafaayo bye yajja 10 point program 8 ezimu ku pointi ezaali koa wali buli bwanguzi corruption. Buli campaign ze emyaka zonna okuviira ddala mu 1995 ng'atandise ebyobufuzi ebiri fomo ebyebiwandiiko kubanga emyaka yatuva emyaka nga 10 nga jasya atugamba atuyamba buyambi atereeze eggwanga paka constitution ng'emaze okutondebwawo mu 1995 najja naye era ze zimu ku points era zazza ajjukanya bannayuganda ali mu kisanja ekikwata emyaka 45 nga afuga oba akulembera eggwanga Uganda naye era atugamba ekintu kyekimu mabegakaawo nali ku X era nendaba CDF w'eggwanga era nga naye ensonga y'emu yagamba ate yeebyo byabadde ayogera bimu nga bituukirira kati abannayuganda beebuuza President Museveni kati bigaanyi obuvunaanyizibwa asazeewo abukwase CDF ye bimulemeredde asazeewo abikwase CDF asobole okuba nga atuukiriza ebibye. Kakati oyogera nga atamanyi system wezikola. CDF ali omu ku baweereza aba system ya government era CDF kyakola eggwanga libadde ne ba CDF okumala guno sigwe mulundi okoze eki obusose naye bw'aba CDF alina kyakoze tusobola gamba nti president alemereddwa yensonga lwaki CDF kubanga president tomusuubira lunaku yadde n'olumu okugana nti omulaba nti agenze mu field akwate omuli w'enguzi ne system ze zikola aba president naye kibuzo ky'ombuziza nti president ya aze alaga commitment okuva mu 1986 okulwanyisa obuli bw'enguzi. Kyenjagala otegeere nti teriyo ggwanga
mu nsi yonna eritaliimu nguzi. Kati bwe tuba twogera ku mawanga, tulina amawanga agabadde wano okumala emyaka nga 7 nga gawangadde nga gabaddewo okumala emyaka egyo gyonna, naye nga nago galina ebizibu bye gatandika nabyo ng'era ebizibu byennyini bye bakyakola ki bakyalwanyisa. Mechanism ezitambuza eggwanga zibeera continuous, bazi-strengtheninga, bazi-revisinga, bazijjawo ne bazi-rebrandinga, ezo zonna zibeerawo, naye ng'ebizibu by'amawanga gonna bibeera bye bimu. Bwe twogera ku byokwerinda nti omukulembeze oli yagamba nti ajja tereeza ebyokwerinda, teriyo olunaku lwotereeza byakwerinda n'ogamba nti kati ebyokwerinda kyo kiwedde, kati katusaabulule poliisi n'amagye tubijjewo, kubanga eyo commitment ebeera continuous bw'oba olwaninga ggwanga. President Museveni mu regime ene kikoleddwa ku kulwanyisa obuli bw'enguzi si kirumamu nti kirabika, era intervention zibaddewo emirundi mingi nnyo. President yagenda okujja mu bukulembeze bw'eggwanga lino nga tetulina na kooti, justice system tekola, nga n'omuntu bw'ali enguzi, bw'aba alidde enguzi just mwerabiramu eyo, agenda tulina gy'oyinza mutwala. Kati olwaleero tulina kooti, tulina kooti za anti-corruption, tulina kooti commercial courts, tulina state house anti-corruption units nyingi nnyo ezirwanyisa obuli bw'enguzi eno, era nga tulabyeko emirundi mingi nnyo abantu abakwatiddwa mu kulya enguzi ne baba tryinga mu kooti, abamu ne bakomyawo, abamu ne basaavinga ebibonerezo byabwe. Ezo zonna gitaka commitment ya muzeeyi kulwanyisa enguzi, nti era tulina we tutuuse, naye tosuubirayo olunaku lumu nti lujja kukya tube tulekeddaawo okulwanyisa, kubanga ne Roma naye wabeerayo enguzi, era nawatabadde enguzi wabeerawo ebizibu ebirala. Munnayuganda ye abuuza, omanyi nze entambula nnyo engeri wendi munnamawulire, agamba oba saawa zino eno pulezidenti akutte ekizibu abeeko gwakikwasa oli wakisolovinga, bannayuganda bamulabe nga Sevia. Ekizibu ekyaki ekya corruption kukikwasa ani? President alina ekizibu kyakwasiza muntu, naye mandate president njagala omanye nti ojja kundeetera onnyonnyole bannayuganda mandate ya CDF ki. Njagala okimanye nti president ye chief of command, kugamba yali ku ntikko, kitegeeza nti powers eza CDF ziri delegated za president, era at the end of it all president bw'aba alina omuntu gw'alonze n'akola obulungi, eyo esigala credit ya president, kubanga president yayazika oba minister oba RDC aba amwaziseeko buyinza, naye obuyinza obwo bwonna buba bwani bwa president. So teriyo tekitegeeza kusiidinga, kubanga teriyo olunaku yadde n'olumu lw'olisanga nti president yaasituse agende atuukirize yadde okukola oluguudo, abeera n'abantu abakola engulu, naye at the end of the day president tugamba nti President Museveni aterezeza engudo, President Museveni aterezeza ebyokwerinda by'eggwanga, newankubadde tujja musanga nti ali ku battlefield nti atereza, for example alisa emirembe Somalia, naye president bw'agenda Somalia aba agenzeyo kukyala, naye abantu bayazika obuyinza n'obuvunaanyizibwa ne mandate eyiye be bakola emirimu egyo. Otutunuulira nga bonna basinze okukwatibwa mu nsonga z'okulya enguzi ba government officials, ate nga n'abamu bali appointed by the president himself. Kituwa endowooza nti president talina bitangaaza bimala mu bantu beyeesigisa buyinza. Kati bakugamba nti gw'otunywedde tegukuunyako. Bw'olaba omusajja nga avudde gy'ava ava emmanju ng'awunya omwengu, manya nti yanyweddeko neguli okukola ki negumuunyako. Kati bw'ŋŋamba nti ba public officials obviously naturally era be bantu kubanga be balina obuvunaanyizibwa okukwata ku nsimbi y'omuwi w'omusolo. Omuntu atali mu gavumenti atali public official era tajja kukwata ku ssente zamuki za muwi wa musolo, naye ng'era waliyo ebibeera mu kooti wakati w'abantu n'abantu. Gwe kyoba omanya nti omuntu bw'ali azaamanya munne oba n'amubbako ssente,
okukuba bubbi naye singa nga zibadde mu gavumenti yali badde buli bwanguzi bwali badde bukenuzi kyokka n'ekirala kyenjagala ne mentality endala gyenjagala tukyuse mu bwongo bwaffe kwe kulowooza nti omuntu yekka ali enguzi ye muntu akola mu gavumenti yekka nti oba receivinze naawe bw'ogenda ew'omuntu omukungu omuntu akola mu gavumenti n'obaako n'ekiju kyojja mu miro ky'omuwa era naawe oba olidde enguzi watya nga ntuusa system yekola bweti whatever tebera system kubanga system eya gavumenti okimanyi nti egamba nti teriyo kulya nguzi kati gwe bw'otuuka n'owaayo ekyojja mu miro kitegeeza nti naawe oli guilty okulya enguzi era okwenkanankana n'ono yennyini abaakoze kigwogiwadde obadde okimanyi nti nno abantu abasinga bakituuka ku government offices ku office za gavumenti mulinga abateekayo mandate nze nnaku we nagenda naye ngenze ku poliisi nalina bye nali ngenza okulipootinga ntuuka omusirikale naŋŋamba mpeereze ekitabo yaŋŋamba mpeereze amazzi gange kubanga bye nkugamba nze kennyini kyakikoze ki kyakintuuseeko naŋŋamba mpeereze amazzi gange ago ne ntunula wansi we nali ntudde noonya ecupa y'amazzi njiweereza ofiisa nga seeseya ecupa nga sigiraba kyenva mugamba afande amazzi gonsaba nga sigalaba n'assuka mu katebe n'atambula waawe yali atambula omulala n'ajja n'aŋŋamba abadde agamba ogire konze ate kati njiriko ye kwata kyokutte oba okitegeera n'ampeereza ekitabo naŋŋamba mutakola bw'otyo genda ogule ekitabo teeka mu kitabo okole ki onetete naye nzeze ne mentalite yange egamba nti ali mu woofiisi okuba nti nansavinga naye wentuuse nandaga nti ebyo byendowooza ebikola tebikyakola ye ayina ennono kati ate kiri ku nze nzekka experience nange kankunyumirizeeko ekirala nange nali mbaddeko mu ofiisi era tubeera mu kumpi bya buli lunaku omusajja najja n'akugamba sebo nze abasajja abo namugulako ettaka lyange naligula kati ate balemedde ku ttaka lyange naye muzeeyi n'akwata nagira ebbaasa ogenda okulaba nga aleese ebbaasa agiriisi kwegamba naye kwegamba nga si nze nze RDC nze asabye enguzi naye oli agiriisi naye aze kati kyengezaako okulaga nti omuze guno guli two-way traffic tetusobola kulwanyisa nguzi nga tunuulidde ono yekka agifuna waliyo n'agikola ki n'agireceiving n'agigaba kati really njagala otunula temptation ebeeraawo olaba abasajja aba intelligence abo for example ngaba diso bo bakkirizibwa bw'oleeta ssente n'ogimuwa yakkirizibwa ogikwata n'agiri era n'akola report n'agamba bampadde n'enguzi ettaka lino erya wano omusajja ono si ye era nze yatuuka ekiraga nti si ye nannyini ttaka yatuuka n'ampa ne ssente n'ampa n'emitwala n'obukadde 5 era nembulya n'obuteeka ne muki bannayuganda oba bakyabya ku pulezidenti Museveni yennyini kubanga tulabye nga lwa amateeka agazze mu constitution okuviira ddala ku palamenti ya Honorable Kadaga nga ye mukubiriza waayo ebiseera ebyo nga tulaba bamemba ba palamenti baaka amateeka agamu ge bayisa ekyo ulira nze omuntu akuzaala abapokopoko nga ndaba pokopoko wa wano okusingira ddala ku ludda oluvuganya gavumenti paka ng'ompadde invoice ompadde receipt abantu kwe bafunira ssente eyazaayo miliyoni 2 waliwo eyazaayo miliyoni 2 waliyo abazaayo miliyoni 4 kyogamba amawulire tewagalabanga bakutte ebisawo kati of course ekyo kyekitugambe ekyo kyekibeera ekirungi gwe bwaba nti wabaddewo enguzi nti waliyo akusabye enguzi genda reporting naye kati gweotuuse bakusabye enguzi omuntu omu omumanyi n'erinnya omumanyi n'amannya n'ogamba poliisi yonna esaba enguzi naye nga waliyo akusabye enguzi kyokka nga naawe okkiriza bulungi nti wali obaddeko ku poliisi n'ebeerayo omuntu oba public official yenna yali akuyambyeko nga tusasuddeeyo n'ekyo tokyogera bw'olabayo omuntu omu ogenda n'okiteeka gavumenti yo leero gavumenti yonna n'enguzi yantama naye bwe wabeerawo omuntu akoze ekirungi temuvaayo tosobola kuvaayo n'omuwa credit eyo pulezidenti w'eggwanga yennyini yavaayo n'atugamba
tibananze enguze ntabuseeko etuuse ne mu mulyango ewange twamulaba nga ali ku public ng'akigamba bw'ati. And what is wrong with that? Kati president abantu abakola ewe yabazaala kati bw'aba avuddeyo n'akulaga nti takkiriziganya nakyo lwaki waali kitutte nti ate kyanjawulo nnyo ne president agambye enguzi kubanga gwe njagala omanye nti ne yesu okimanyi yesu ekyamulwanyisa yasanga enguzi ng'eri mu kkanisa naye ne bweba mulembe gwa Katonda naye waaliwo enguzi kati yategwe bw'ogiraba ono n'agamba nti munnange nze nnemye naye nga ne yesu yatuuka n'emulwanyisa n'agamba nti lwaki ennyumba yange mugifudde ki ekyumba kyebyenfuna. Kati luyali bw'oba okisanze nga kiri ewa president n'avaayo n'agamba nti bannanga abantu ekulwanyisa enguzi si kwa muntu omu nga bwe nakugambye nti kizibu nnyo okutegeera omuntu nti alidde enguzi kubanga ebiseera ebisinga obungi n'abadde mu retreat eyaba RDC eyo egitwabadde naye mukono Haji Yunus Kakande n'atunyumirizaako zimu ku mboozi nga waliyo omwami yali yeesimbyewo bwe yamala n'aleeta ssente oba zaali miliyoni 10 oba somewhere around there n'azikwata n'aziwa RDC sebo mbadde nsaba onyamba okole ki onnangirire nsaba onyamba onnangirire saasira omusajja oyo RDC gwe bakutte ne bawa ssente ezo nze ndowooza omusajja wattu era ssente n'azikwata bwe yatuuka naye akimanyi nti si mandate ye yakola ki yakulangirira naye ono yazire si yazisabye ono yazise n'agamba nti njagala okole ki onnangirire ye n'akwata ssente bw'amala okukwata ssente naye n'akimanya nti obuvunaanyizibwa bwe temukkiriza obusi buvunaanyizibwa bwe okulangirira anaaba ayiseemu era n'akola ki olwamala okufuna ezo ssente n'asirika kati ono ate yaddayo n'awaaba omusajja oyo namuwa ssente n'atannangirira naye ng'oluyalo omuwadde gwono ogwowadde okimanyi baakugambako nti ono yalangirira ababitamu ono electoral commission. Singa obeera taata ewaka n'oleeta emmere nga temala omwana wo n'omusanga ewa neighbor omukuba embooko era embooko oba omukuba omugamba otya? Kibuuzo kyangu nnyo. Singa obeera taata ewaka kitegeeza obeera taata obuvunaanyizibwa bwonna obuyina okulaba ng'olabirira omwana wo mu mbeera yonna ebeekoze eki ebeera esobose. Singa kola oleeta emmere n'etamala omwana n'agamba n'anoonya option n'agenda ewa neighbor okulya emmere okunoonya ekyokulya omusangayo ogamba otya? Kati first of all okulya si buzibu bw'aba talidde butwa okulya bw'aba alidde butwa kibeera kizibu naye bw'aba agenze kulya asurviving ate what's wrong with that? Kati ono alidde enguzi lwaki ye oba omugambako nga naye aba alidde kusurvivinga kubanga taata aleeta emmere temala. Kati otunuulira wa poliisi nagamba nti nfuna emitwalo 4 just kyakulabirako nagamba naye nina abaana 7 n'ennyumba ze batuwa nga abapoliisi tekamala nanoonyayo akazigo ak'emitwalo 5 naye ate omusaala nninda omwezi guweddeko allowance gwe bampa tammala ensonga lwaki nange ndimiriza Alvin ng'avuga emmotoka ye nemulaba ng'eya nemugaasebwampayo buwi. Saagala tutwistinge debate eno okuweereza mu gavumenti okuweereza mu security organ yonna buba buweereza and it's a sacrifice. Okay. Tewaliyo mulimu guli mu ggwanga nga ssente eziguliko zimala omuntu n'abeera satisfied n'agamba nti nze zimmala teguliyo. Gwe ani golowooza asinga ofuna ssente nnyingi wano mu Uganda ojagala mabaka parliament oba minisita mu system ya government? Yes. Mu system ya government
of course public service nandigambye speaker oba oli awo ne baminista naye kati golowooza speaker otalina bizibu ezibe byonna biri cared for bwotyo bwolowooza kyogamba nti speaker yetabeera na bizibu talina kyeyetaaga twale mpola bannayuganda speaker wa parliament olwaleero alina privilege esooka motoka gavumenti egimugulira baba basolvinze ekizibu kya transport gavumenti nemuwa amafuta naba basolvinze ekizibu ky'amafuta gavumenti nemuwa medical allowance nabanga ekizibu ky'obujjanjabi bakikutteko gavumenti nemufunira amaka ag'okumpi w'alina obbeera okusobola okutuukiriza services ez'eggwanga gavumenti nebanga ekikutteko gavumenti neeba ng'eyina emuwadde medical allowance emufunidde ennyumba transport n'ebyensoma abaana kubanga bagamba awo nakasero kulina na State House waliwo essomero abaana b'abakulu bwe bakola ki bwe basomera kyesimanyi babasasula oba tebasasula buli munnayuganda aliwo olunaku olwaleero alina ebizibu bisatu ekizibu ekisooka kufunamu kasente mu nsawo owa bulijjo buli munnayuganda owa bulijjo natali wa bulijjo alina ebizibu bisatu kuba muna kasente mu nsawo akamuyamba ofuna kyayagala bya bujjanjabi security kale n'ebyensoma kati sipiika oba tugeze official wa gavumenti mu bakulu IRAC security bagikozeeko atambula n'abasirikale ebyensoma bamukoleddewo essomero ery'abaana bagwaki ebyefuna akasente mu nsawo naabanga alina n'akasente nti buli mwezi ofuna $4,000,000 kati omuntu bw'atyo wajja kwa Aluvini oba yagala nkole ntya Kamuli omanye Kamuli gye banzaala waliyo hotero ya former speaker bamuyita Rebecca Kadaga yagizimba ndowooza emazewo emyaka egiwera 20 naye twagenda bagita Century eri awo Kamuli mu town eriko foundation ez'ekizimbe foundation ya ndowooza baali bagizimbako nebeerako ewe yatuuka naye ne bakomawoko ne bagizimbakoko ne bamala ne bakola ki era nesigala naye nga speaker abadde emyaka 10 kiki kyolowooza ekyo kwekyo kikyolowooza speaker ali alina hotero gye yali azimba ng'abadde speaker okumala emyaka 20 mu bbanga ero n'agisitula neegaana n'erema n'okutuusa olwaleero nebanga teyaggwa kikyolowooza ekikugira mu bwongo ekinjira mu bwongo biri ebintu bibiri sobola oteekaawo essimu yange eno nga njagala njebeerebeerewo oli andabe nti no sikyalina busobozi anfunira endala ekyo kyekisooka ekyokubiri nyinza okuba nga sirina busobozi kati yogera nga togereesa neda si kugereesa nkubuulira endowooza y'oyo atulaba kyayinza okugamba kubanga Honorable Kadaga yali nga speaker ofiisi ye yali mu biliyoni ezisukka mu 10 kiwe kiri nga zize muntu no ezirunning office yes mu kurunning office gwamanya engeri office yo gyebeekola ki gyerunningamu oba okitegeera biki by'osobola osaako osobola okugamba nti gyagenda ku trips kati njagala nkuwe kino office ya speaker bagiwa budget ya donation okimanyi nti donation okudonatinga budget yali bade kubanga neya president eriko ekkomo waliwe batuuka nga bamuwadde sente ez'okudonatinga naye nga tezimala nezikoma n'abatuuka nga parliament nga luyale nga tewaliwo sente zakola mulimu ogwo so bwoba nga bamuwadde sente ez'okudonatinga kitegeeza nti yonna gye bamuyita yonna ey'okumiitinga kati asigaza family asigaza constituency asigaza abantu nga buli omu yenna aba amusuubiramu okukola ki okumuwa so kyenjagala omanye nti president yenna okwetoloola omuntu yenna ne bwaba president ng'oggyeko ne president bano abaffe naye ne bwaba e Bulaaya waliwo batuuka ne baba ng'ensimbi tezitamala kyo kisoboka ky'obuntu kubanga njagala oyawule sente ez'omuntu ne public money
kati bw'oba oyagala ogamba nti speaker tagira nti oba omukulembeze bw'ati oba minisita tabeera na bwetaavu bebo b'okomekereza ng'obasanze nti babadde mu ofisi bavaamu ne basibirawa ne basibira eruzira nga situation gy'osanga ng'eri wano naye eyo yonna kye tuvuddeko kyokutuuka okugenda ku mbadde ngezaako kutegeeza nti teriyo ssente zimala naye eba commitment ey'obuweereza bw'oba wayingira omulimu gwa poliisi sente z'omuntu esasuza omuntu oba poliisi oba RDC oba ozimanyi this is public money public information era abantu gye bali bangi nnyo atuuka n'agamba nti sente zikyamala n'agamba nti kankole ki kansobole okuresigninga oba kankole ebirala naye nga nsobole okubeera nti tikyasobola kubeera excuse nti sente ze bampa tezimala kubanga teriyo era azifuna gwe zimala omuntu yenna bwe lwoyongera sente z'ofuna ne zeeyongera you adjust even the quality of life nti omuntu member of parliament abaana gy'abasomeseza gwe munnamawulire si gy'osomeseza owuwo era nga ekyo naturally kyekyo era ne saluuni mukazi wo gy'agenda bw'onoomala ogenda mu palamenti mu mwaka 31 ebyo byonna bijja kyuka ng'engoye takyayambala ezo ne bwe zibanga ezo zennyini lwasinga okwagala nga lwero ng'alina wabadde alugula emitwalo 3 olwo lwennyini olw'emitwalo 3 ajja kuba takyalugula kubanga class ebe demandinga kintu kirala kitegeeza ajja kusenguka aveewo ku saluuni agisengukemu agende mu kisaluuni y'ebbeeyi ng'ekola service y'emu oba improving services abaana bavuye ku masomero g'obadde obasomeseza emitwalo 5 oba eyakadde akamu ekitundu obatwale ku international school just naturally era within a very short time ojja kwesanga nga expenditure era almost eri mu kutaalinga ne income nga tukyayogera ku by'ensimbi ejjo nga lumu July budget eya 2026-2027 yatandise obeera implemented ya trillion 84 naye my point tugala soka tutandike Minister of Finance yavuddeyo n'atugamba ennaku z'omwezi 10 bamemba ba parliament bagala tandika receivinga ssente ez'emmotoka bajja kureleasinga sente za quarter first quarter njagala soke twogere ku budget in general okusinziira ku allocations ezimu waliwo agamba nti otunuulira sente ze batadde mu agriculture olaba nga mulimu ebimu ebibulamu ng'ate eggwanga Uganda lisinze beesingira ku agriculture omulala n'agamba tuliyoni 10 ze bawadde security sente nnyingi nnyo toyinza kukuuma muyala ekyo kyogerako ki kubanga eggwanga Uganda olitambuliramu ate engeri wooli mukozi wa gavumenti at least nti bino byenkugamba si bipya matuugo ndaba sente za agriculture ndowooza just mu bumpimpi eno ye allocation ya budget bwetyo bweri ya budget eya 2026-2027 so looking nga tuli ku SML news waliwo yatwadvising nga n'atugamba akayugi tukajjeko so bamulaba programu nga tukoma ku SML news wali yatugamba kati tukyali ba bulijjo tuli ku international level so tubadde tuli ku nsonga ya budget kakati tutunuulidde financial eno budget eno actually budget eno yesinga obunene mu budget mu history ya Uganda ye budget esinga okubeera ennene ya trillions 84.3 era nga allocation yayo okusingira ddala eri capital development nti okufinansinga tutadde sente nnyingi nnyo mu kuddaabulula embeera ez'abantu abannayuganda omuntu bw'atunulira agriculture nti well oyinza ogamba nti agriculture e backbone yaki naye tutunuulidde okubroadeninga economy yaffe nti tudde mu service sector
ebenti nayo erina enkizo tukimanyi nti ku mulembe gwe tulimu technology ICT ali mu atambulira alina capacity esobola okukuza eggwanga okusingira ddala gundi agriculture tulina industrialization drive ya industrialization ya gavumenti gyerimu nga tukkiriza nti gavumenti singanga ebadde etadde sente nnyingi mu kutumbula amakolero ebyamakolero tusobola okufuna emirimu mingi ezisobola okuemployinga bannayuganda bangi okusinga abali mu agriculture olwokuba nti eggwanga ligenda likula tujja tutuuka ekiseera nga population nti agriculture yokka tusobola okuliisa bannayuganda naye nga tekyasobola kusustaininga economy so ndaba nti waliwo increment mu sente zaweereddwa agriculture naye bw'okitundiramu in terms of investment nti oyagala by percentage yaki oba kiba kisobola okulemerwa then security nze ndowooza nti okuva gye tuvudde ffe abalabye ku ggwanga lino ababadde bagoberera eggwanga lino gye lyava okuviira ddala nga ne gavumenti tenabatuuka obwetaavu bwe twalina mu byokwerinda omuntu bw'avaayo n'abeera ne debate ku ssente ez'okwerinda nti lwaki bajeti ya Uganda kubanga stability yevaako economic progress yonna eggwanga eritalinamu byakwerinda listagnatinga era eyo yewava okubeera nti twaluzinga enkulaakulana okumala ebbanga ddene nga tutunuulidde nga tulemereddwa okugoberera okukola investment mu byokwerinda. Honorable, ku ssente ezo zennyini kuliko trillions kumpi 2 eza classified budget. Of which all of us will know something classified kiba kitambula hand in hand with security. Kati we tubanga eggwanga Uganda ku nsonga ya development oba ssente z'okwekulaakulanya gavumenti yatuwadde billion 173 ez'okwekulaakulanya. Yes, okwekulaakulanya. No, kakati olaba budget yeno allocation njaga tutunule bwe tuti mu budget yeno certain obligations okay domestic debt tulina 15 trillion okusasula amabanja ag'omunda then interest payments 10 trillions then external debt 5 trillions then that kitegeeza nti ebitundu 36 ebya budget ebitundu 36 bijja kuba byakusasula amabanja naye human capital development education health social development remains Uganda's largest functional allocation after debt reflecting the government's push for service delivery and the demographic investment. Titugezaako kugamba nti gavumenti bwe emazeeko okusasula ssente z'amabanja zesasudde investinze nnyo mu capital investment mu bantu mu kutumbula mu human resource abantu embeera z'abantu nti abantu amasomero gabenga gakola kubanga erina trillion 10 then security nedirira ne trillions Uganda shilling trillions 9.8 UPDF police intelligence judiciary and public administration okay then ekidirirawo ekyokuna transport and infrastructure kubanga tugamba nti bw'oba otunuulidde okutumbula ebyenfuna by'eggwanga ng'oyita mu amakolero gajja kuthrivinga nga transport clear nti omuntu aline bw'aba ayagala okutransportinga raw materials okuzijja e Karamoja azite e Kampala oba okutwala ebyamaguzi by'omaze okukola okubijja e Kampala okubijja e Namanve obitwala e Karamoja ntujja kufuna buzibu ensonga lwaki investment ey'enguudo ne infrastructures zonna zisobola okwenebolinga development mu ange eyo government is prioritizing nnyo zitwala trillions 5 n'obutuntundu obulugambe. Omuyambi wa president mu budget yennyini eyafulumye twalabye nga tuyina kuba budget yagenza osomebwa tulina saga ya ba interns be baani
bano twagenda nsoma obusawo tuvuddeyo kubanga osoma emyaka 5 egisooka n'obanga okuguse ne bakwongera emyaka 3 ng'opracticinga oqualifyinga okubeera dokita oba okubeera omusawo omukenkufu. Babadde beetaaga ssente ezitakka wansi wa biliyoni ezitagenda waggulu wa biliyoni 7 ku biliyoni 36 okubanga bafuna akasente kubanga bwe bwetaavu obukoze eki obubaddewo. Naye ate gavumenti y'emu n'ekola allocation ya biliyoni 5 ez'oku entertainment okusanyusaamu abakungu ne biliyoni nga 2 ez'okulya. Olowooza gavumenti eyerabidde ebintu ebiteekeddwa obeera priorities mu bulamu ne consider kubanga okusanyuka kwa buntu bonna beegenda osanyusa abakozi baayo basasulwa omusaala. So it's a job of taxpayers money. Tutunulire priorities. Omanyi abantu bano batunulira entertain kugamba kisinzira angu muntu kyogirabiramu. Naye kati gwe njagala nkubuuza. Ba intern bebaani si be bayizi abali ku ssomero abasoma abasoma okubeera abasawo. Gwolaba nti olaba previously abayizi bonna bafunanga allowances. Abayizi bonna bwatuuka ku university nga wabeerawo gavumenti ekwata mu nsawo nebawa allowances n'ekijjawo tetunaba complaininga nti bajjawo. Gwe olaba kale of course tekyali badde kibi okubawa. Naye do you think it is a very big priority? Nanti bano bakozi bammwe. Nti abasoma no bayizi tibasoma. Bakozi. Si bakozi bayizi. Nabayo bayo. Internship. You are practicing. Internship. Yes, kitegeeza nti you are practicing. Oli okufuna certificate ekukkiriza okuba omusawo. So it is part of the study curve. Obadde okimanyi we basinga be bamu kubasinga okuweereza services z'obusawo malwaliro agasinga. Bayivu. Kati gwe kankubuuze. Singanga gavumenti ejjawo ssente ezo. Kisoboka okubeera nti bajjawo internship. Basobola okugijjawo bo basobola okugijjawo bo ne basoma kubanga nkimanyi nti omuntu ali mukola internship kubanga it is the prerequisite. Bw'aba tagikoze tajja graduating era tajja fuuka musawo. Naye si part time. Si part time is a full a full time student, a full time learner. Ajja n'abeera mu malwaliro ng'ali mu kuyiga ne badeliveringa services. Look here. Ng'ali mu kuyiga atekinga practicals. Kati kankubuuze bw'otwala omwana ku garage okuyiga ku garage lwaki nanyini garage instead kubanga rabo okuyiga ku garage be bakanika be bakyusa emipiira ku mmotoka eba client abaze n'ajjako omupiira beba ono yennyini gwotutte mu garage be bafuwamu omukka be bakanika actually be bakanika. Oyinza okusanga najini garage abeerawo n'abalagira nti kola kino ate era n'omala n'osasula. Ekiri unfair. Do you find it unfair? Then bw'aba amaze okuyiga n'avaayo n'agenda n'akola ki? Kye ngamba singa nga wabadde waliwo obusobozi naye nze gavumenti bweba ng'eri mugamba nti beetaaga okureviewinga because the reason is these people are students, they are learners. Entertainment tuyamba kinga bannayuganda. These students are learners. Terina kuyamba mmwe because you are not even support. It is not in your interest. You are not interested in it. Naye ate bali eri tulina interest. Mbuuza nti ebayamba ki? Etuyamba ki biliyoni 5. Si kuyamba gwe kubanga tugenda tegeera. Okay. Ati nga ggwe omukiise wa president. Gamba nti entertainment eyamba ki bali? Entertainment eyamba ki ba government officials? Bayamba ku refreshinga. Jago kyogere ngo tudde mu kamera. It helps. Jago kyogere ngo tudde mu kamera. Kubanga twetaaga mind yaabwe. By the way, it is not entertainment as such nti oba bagenda kuyita abantu nti baziniremu oba. But it's the term. What is entertainment? What is entertainment? According to you, I want you to analyze. According to you, I want you to analyze the term entertainment. That's what was indicated in the budget. I am sorry. Sibadde ku gundi,
sibadde nnyo saasobodde kustudyinga bulungi nedda activity eyo annesufa straight eyo the word entertainment sinaba kugyetegereza bulungi nze nga nze kanjikunyonyolenga bwenaaba bwe nkimanyi njatunula mu budget eyo kubanga nze honestly nali saalabamu 80 eyo nti ya entertainment nandikuwadde obudde n'okola research naye next time I come back nja kujjanga tuli ku nsonga ya gavumenti engeri gye yakozeemu allocation ya budget eyatandise okubeera nga ebeera implemented olunaku olw'ejjo 1st July ng'era nzize n'omukenkufu RDC w'e Masaka ng'ate era muyambi ku sayidi eyo okuba nga atuukiriza enkola za gavumenti oba oliawo n'okukendeeza ku bigambo naye nina ebibuuzo byemubuuza nga ndaba naye yennyini tayagala bitugamba kubanga wemugamba ku nsonga y'akasente kubanga ffe tulowooza bannayuganda nti the priorities ezisinga okuba enkulu kwe kutunuulirwa munnayuganda okuba nga afuna full capacity mu mbeera yonna nga bwekola ki nga bwetambula naye kyeraliikiza munnayuganda gwe batwalako 18% nga VAT valid taxi kubanga bwetuwaayo taxes ezo gavumenti tugisuubiramu services naye ate abavuddeyo okujja delivering service n'obamma ebibasobozesa okuba nga batuuka ku mulimu obanga atugamba nti priorities z'olabye ye government official okuba nga afuna ekyokulya than nzaluvini amuyambako okuba nga afuna essente kubanga buli mukozi wa gavumenti yenna fa basasula. Do you agree with that? Naye bayibaye no kankubulireko omuntu ordinary Ugandan tawa omusolo gwawa kale omuntu oyo gwosasula awo omusolo mungi n'okusinga ate okusinga gwa musasula obadde okimanyi olabako interview nga babuuza General Tafire engeri gy'abadde asajjasulamu emisolo gy'ebbanga eriise nga asagiraba tewagiraba bali ku interview emu ne former MP Dan Tadong no izita Odongo Oto bwe babuuza General Tafire government official oba alina risiiti yonna eraga nti abadde asula emisolo eva gavumenti eno ovangejja nga talina adeka document akabibibi kati nze nganze ali outside the government kindeetera okukakasa nti buli government official yenna esasula emisolo olinayo risiiti eyiyo awooli esasula emisolo kubanga nange sigirina okay oba togirina nze nsobola okigamba bwe nti nze olwaleero ngenda mu ddwaliro nsasula essente wanje yes minisita waba agenda mu ddwaliro gavumenti yeisasula jatukanye kubanga balina medical allowances wanje gavumenti yezikaki yesasula kitegeeza gavumenti ekutte kunze zensasula esasulira oli ate olwedde ali obulungi lwaki emusasulira osobola okunyambako kitegeeza lwakubanga agikolera this is not free tekibeera free kubanga agiweereza era oyo kasita alekero akoma okubeera nti ali mu kuweereza gavumenti era ne privileges ezo zivaawo kubanga era nze kati naye health insurance naye eri valid only for as long as I am still representing the president. The moment bishapo bwejja nvaako so kati kitegeeza nti bagikuwa olwokuba nti oli mu kukola it is an incentive kugwe nange owa wansi ani asinga okuba omugaso njagala okyogera bannayuganda bakulaba no tuli ku standard ya ggwanga bannayuganda njagala munyamba okuddamu ekibuuzo ekyo naye wekanyini gwe watugambye nina wendi ow'omugaso no wemba sikootinze naawe olina wombeera ow'omugaso tuli ku development ya ggwanga saagala buvunaanyizibwa gwe kanyini nakootinzeeko emabega ng'ogamba nti omuntu yenna w'osalawo okuyingira public service ebeera service eri public no matter how much z'osasulwa kubanga nakyo sense n'essente z'olina osasulwa ntono nnyo nze zikuyambako nti bakuwa privileges nti okusobola okuba noweewaayo ojja oweereza eggwanga at the less cost ensonga lwaki pulezidenti atugamba nti bajeti ye manya pulezidenti omusaala gwe guli $3 million nga pulezidenti naye ate
tatubuulira ofiisi ya pulezidenti eyitamu ssente mmeka buli bajeti simanya omuntu ofuna bulungi kati bannayuganda bali babuuzakirete bwe tuti nga tumaliriza wano kwesemwera waggulu eyo waliyo kabuyonjo teri waggulu naye nga weeri erimu amazzi mwegali ani agasasula abavunaanyizibwa ku kifo kakati mwami Simon Muyanga Lutaaya okujja okusasula wano singa waali tewaliwo toyi teyali gisasudde kituufu kati ate singa nga gwe wajja wano ng'oli mukozi waali badde weetaaga toyi era waalifunye weeri oba oliawo waali badde okola ki osobola okgenda n'ogisasula naye manyi lwaki agisasula kubanga part of ayagala convenience abakozi be naye it is a convenience such that you don't spend extra okugenda mu ngeri y'emu y'ensonga lwaki gavumenti yaali badde ewa omuntu omukozi waayo ne muwa health insurance ne benefits ezo nti amwe emmotoka kubanga emmotoka akimanyi nti agenda kukola mirimu gya gavumenti ekozesa muntu mulwadde era neyanguya nti bw'aba mulwadde agenda afuna obujjanjabi akomewo akola emirimu gya gavumenti kyekyo kyokka sibula bannayuganda bannayuganda amannya nsigadde nze Andrew Baba tusinkane era bwe tunaddamu okusisinkana era nja kubeera na bingi nnyo byenaaba lese we naaba mpitiddwa nja kujja era kubanga nyumirwa nnyo okuwuliza okudibetira ku bino ebigenda mu maaso mu ggwanga tuli ku SML News okuba nti nno tubadde abantu batusaako program ya Criss Cross Serwiga Ovini yenza abadde omuweerezaawo kama Katonda watwagale